at least King Shiba alinako atuuse kati mumanja kimu maybe okuyambako Kyagulanyi tugoba obusajja buno kakati akasente akavudde mu eno show sayagala kubyeya maluli natyo okubagamba mbu mujje muwagire King Shiba sente zinaavaamu zizimbe enju natya neŋŋamba bw'ati Alien we yeepampalika nagamba mujje muwagire Champion Good tubazimbire enju okakana sente za show baazigayaamu mayirungi kyokka laba bwayiyera nkaza akomererwe talina waka atukize ne balance talina nabyo akudize balance nzomanyi nze napanguluka nze awo ndiira obuuka ne mugamba nziriza ka balance kuba olwedde simaze mukolo gwange ebyaddala okugulako omusango negakati atirist nzirizayo kaki ka balance mukulike eyo omusho olunaku olw'ejjo mukunja bw'atyo ebigambo bye ebyasembeyo nga ayambalira ate obulyawo Alien Skin okulya sente za Champion Good. Video eno nsaba ogiwemu ku kadde kati agenze maaso n'agamba nti abayimbi bangi nnyo King Shiba be yabeererawo nga bakolera bu challenge bwa bamusuubiza okujja bonna tebasobodde kujja abanyanga Spice Diana ono kyamukoze my goodness kiriza nkujjirawo ba sponsor owulire Champion Good Alien Skin Spice Diana n'abalala abatazze ku show kyabakoze aba Spice Tours and Travel bajja kutwala e Canada ku bay race abantu abo bakugamba nti ekintu mu kimu ky'obokola agenda ku simu yo abakobereko atojja kubanga wejjusa bajja kutwala e Canada ku bay race awo wennyini Haji Miti musomi wa dua ate mwerabira ajja kusomera dua embeera ereyongere okubanga eteeza ddala mukunja ebigambo bye bibadde bikaawu eri Spice Diana Alien Skin n'abalala kati saagala munaye kwekaniikirira naye enju tebagizimba teri yadde akasiisira yadde sabo oyo mwana Alien yatula ne bakabadiya sente baazigayaamu mayirungi naye nga twalaba egipikke bamulonanga wali makindi naye twalaba ku musingi omusingi gwali basanga nju ya muntu nga bagisimira omusingi Alien ne bagamba Champion Good oyimirirawo tukukuba ekifaananyi naye nga teri nju era Good yaweddeyo naye ate newankubadde Alien yadde teyazimba nju naye ate tumwebaza nti Good oba oliawo tetwandimutegedde era naliwo nga nze omu ku bantu abasinze onnakuwalira ku Champion Good nga bamukutte ku nkoona kuba ekyo kiraga akomi era nze nadde nsaba Alien ngendo kikola ku King Shiba kuba nze ngenda muwa management ngenda muwa abantu nga mbakebera nako akoze obubi nga n'omugoba ne Alien kyeyandikoze teyandigobye Good yandifunyeyo ku abantu nga bana gye twandiyise management n'abagamba omwana oyo mugende mu maaso n'olugendo lw'obulamu bwe n'endongoyi ndane okumukasuka eri naye okumugoba obugobi n'agenda bw'ati Good tulimulabako kasembayo abantu abakubeereddewo sooka obeebaze mu bugambo bw'oluzungu abantu bayagala nnyo oluzungu lwo for the people of being Mama Shiba can you for the coming now for the people of standing abatubeereddewo bannange twabikubiridde mangu mami ogamba otya owulira otya omwana wo kukyatuuseeko lwaleero kyakabi nnyo naye ate batucankalanyiza okumugjako nga tanaba kuyimba ennyimba ze kinyiziza nnyo ebyaddala olw'ensonga yakola training ya nnyimba ze nnyingi yayimba ennyimba ze nnyingi tasobodde kuziyimba kyenkana ayimbyeko ngezi bbiri abadde yakajja ku stage ababadde bayimba babadde bangi ebyaddala adde yakayimbayo ennyimba nga bbiri esatu zibadde tezinawera ne bamugjako nange ekinyiziza ebyaddala paka kuwulira ki ebyaddala ate kasubire buli omu kimunyiza n'abadde bakutte bbiya nga banywa ecupa katabazaasi olw'obusungu buli omu obwedde akasuka bukasi olw'obusungu ani anenyezebwa mu kino anenyezebwa nanyini kifo kuba tubadde twakajja wano n'atuleega amajja ge njagala sente tubadde twakakubayo ennyimba abaleeza amajja tubadde ono mukyala wono mama bebi bamuleese sakita tuyiseeko oba nange musooke muleke nanyini kifo amanja nga waliwo amuyita nga tutudde wano nga twakajja mulesooke mulinde batubanja banayo ngenda kusasula nga wesa akasawa genda sasula sente ze zabadde abanja kati afa kinensi kyekimuwe kiri lwaki alemeseza omwana okuyimba ngaate yakajja ku stage jjukira obwedde abaana abayimba baki banja ebyaddala ngaate buli omu yettanira kukolaki onaze luvannyuma ate kati waakaawedde abaana tebayimba bano boolaba bategeka ennyimba zaabwe babadde nga baziyimba wali ewaka nga nziyimba bayimbyeko kyenkana eza bbiri
kati omuntu agoyingewo akomererwe oba tutabuke temutabuka tulemerewo iwera nkaze tulemerewo katusulewo nenkya temutabuka kuba biruma abaye ebyaddala bikolaki mukunya maliriza yalowooza fente bazirowooza kubaala mukunja maliriza n'ebigambo ebisembayo bwetugenda sinapangulukuka naye ate ye zange zakyala okimanyi nti ebiruma baye binuma omanyi nti amaja ganumye ge bamu ebiruma abaye bikuluma tuzza wano natutwala sipiidi miliyoni nga yagala amajja ago agasigalayo omwana muwala mukono n'agenda mama damani mukyala wono n'agenda n'azisasa batubanje banange waliwo abadde amuyita jangu bulina batubanje kamala okusasula ng'atuli bizi ize mukunja maliriza n'obugambo obusembayo bubituduke abantu bonna batano baffe abayiyewo omubiri boy sirina ngeri yakubeebazaamu basponsa bonna Esther School of Beauty, El Shadik, Real Estate abakola mu by'ettaka n'abalala sisobola nakubamenya ne mbamalayo omwana mwenna buli omu omulimu gwakoze bafanizi Ganjano Ame famire yonna batiktokers n'abayimbi abatuyimbiddeko mwana ttaano ebyalaali naye gwe guno tegunamu emizinda gyaffebagitayo kutabani Woods neemulakira n'agijjayo bangi be nali nsuubira nakubirako ne mukwano gwange muganda wange gwentobye naye mu ndongo eno Spice Diana bagamba Spice ambaddewo mwana mwandize ne muyimbiramu King Shiba kuba naawe akoze challenge zo nyingi gamba sipa gundi eyo labonite esala yasala gundi n'ensala ne gundi mwandifunyeyo ekifo ekirala mbagamba nedda bweba yasala gundi tetejja kusala Shiba tejja musala tabafunye so turn up gwogirabye otya turn up ya Shiba bebo Mukama Katonda agamanyi Shiba galaze ng'ali bw'ati kikulaga singa tumwongerayo omwaka omulala ogwo manze kati wano webituuse kyenkozeeko nkikoze era mbagambye omulimu gwange ku Shiba at least nzikiriza ninako ekitono kyenkoze njagala mukwasa management ye yamufunira management naye atandika oyiriba emirimu gye akakamuleese okuva waggulu ke bayita batya mu luzungu mu Luganda mu luzungu batuge bakayita skalesweta kiri ekimuleese sikaliculeta ngeri gye bakayisa omuyindi yakogedde apapa omuyindi yakogedde yabadde agituganye mbu asobola ovaayo n'agwa tumugamba omuyindi alisted ebigambo ebisembayo eri abo bafaani bamwe ebigambo ebisembayo bafaanizi kyonna kyemukoze mwana buli omu watodde ne wakutte Mukama Katonda yaba abaddizaawo nze nganze omuntu nzikiriza nga Uganda ninamu ebbanja limu lyensigazza maybe at least King Shiba alinako atuuse kati mumanja kimu maybe okuyambako Kyagulanyi tugoba obusajja buno ate gwe show yo yadde eshow yange nze nkola nabweru mu kisaawe kubanga nze audience yange tugiramu ebyalaali kati ate akafo kano amateeka gaawo nabatwazze tugiwunya buwunya babadde batufulumye naye ate olwaginywedde kati so olaba bago bagiwunya kati kwaginywedde giba gigenda kuwunya so nze concert eyange era even last year but wano nalina bweru mu kisaawe so kati abantu bagidde King Shiba katwewemuko ku space ne King Shiba tusoke tumusetingire olugendo lwe rube okay n'ebintu bye byonna bibe fine omumulabye omwana we wuuno waali avuddeyo ku ssomero can you coming for the ear yono omwana wa King Shiba ono ye mutabani wa King Shiba avudde ku ssomero okujja ku show naye byonna era badde byakupaku so twagezaako ne tulaba nga at least ono asoma then netugezaako King Shiba ono yagula poloti ye Hudhu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino
sula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15